You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga alaze obweraliikirivu obuli mu bannabyabufuzi ensangi zino nga buli omu kirabika asikaza we. Katikkiro agamba nti bannabyabufuzi abamu batandise okusalawo ensonga nga balina obusungu, so nga ate tebamaze kunoonyereza ku nsonga ezimu. Oyinza okuba gw'onyiize, oyinza okuba gwe banyiizizza. N'akawekwasibwa ddamula omuntu omukulu yajja n'aŋŋamba tosalangawo kintu ng'oli munyiivu, ate tosalangawo kintu ng'oli musanyufu nnyo. Embeera ezo tebabaako kye basalawo. Ono okwogera bino abadde asisinkanye ababaka omubadde Sseggona owa Busiro East ssaako n'empuuga okuva mu bitundu by'e Masaka. Katikkiro agamba nti bulijjo abantu basaanye okusooka okutuulanga wamu balabe nga bakkaanya ku nsonga ezimu nga tebannaba kweyabya ng'enjogera bw'eri. Naye mbasaba mutegere kino, bwe tuba n'ebitutabula tusaana tutuule tubyebuulirireko, kyekisooka ng'ate tuli mu kasirise. Ago amagezi nammwe gembawa. Bw'onyinga totulika baako wootuula mu kasirise awatali na rediyo ba terefayina zino naki, weebuulirire ku kireese ekinyiize ekyo mu kasirise. Bo ababaka omubadde Sseggona ssaako n'empuuga bagamba nti bagenda kukola enteekateeka okulaba nga bakwasaganya ensonga naddala eziri mu kibiina kyabwe. Kulembeze okufaananako n'abayizi tukikola mu linnya lya beene. Tulina okwewala okufaananya obubi erinnya lya beene. Omuyizi bw'akasuka effumu asoma ku lwaki? Ku lwa Kabaka. Ffe abakulembeddemu bannaffe tulina okubeera abamalirivu era abategeevu era abalabufu okumanya nti Buganda tefaananako walala. Waliwo ebitundu ng'obukulembeze si kya nsonga. Abantu abo abataka bwe boogera ebintu eby'ensonga, ensi z'ewaabwe ziwuliriza. Naye ensi eziwuliriza ze njogerako ze zisigaza obugunjufu, empisa n'okutegeera. Bano okwogera bino babadde bazze okugula emijoozi egigenda okuba nga gikozesebwa mu kudduka mu misinde gya Kabaka egigenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno, nga n'ekigendeerwa kwe kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya. Waliwo n'abalala abeetabye mu nteekateeka ez'okugula emijoozi nga mubadde mu Kampala University ssaako n'abantu abalala. Obwakabaka bwe bwalibwa baki tetuyinza kwerabira, so mu nteekateeka za Kabaka zonna tulina okukola ki? Okubeeramu. Abasikawutu sebo minisita bali ku mitendera mingi, tukuleeteddeko kasambo kaguno batandika buli gakolaba abakaako. Tulese wano okujja kuwagira misinde za Ssaabasajja nga tugula kits ez'okudduka emisinde tusobole okulwanyisibwa obulwadde bwa mukenenya mu Buganda, okulaba nti ekibiina kya Ssaabasajja Kabaka ky'okumalawo siriimu mu Uganda omwaka 2023 nga tutuuse ku kibiina ekyo nga tumazeewo siriimu mu Uganda. Mukenenya alina okuba akoze ki ng'awedde mu ggwanga lino. Kale ng'ab'ekika ky'omutima
n'abavubuka mu kika ky'omutima abayanja bakubiriza bavubuka bannange mwenna mujje mugule emijoozi n'abagiguze gino gye tulina mwebale nnyo tugenda gibaleetera ku Sande nga 7 mbakubiriza enkoko tugikwate tujje mu lubiri tudduke. Bano beeyamye okukolaganira wamu ne Kabaka mu nteekateeka ez'okulaba nga Mukenenya akendeera.